Omuyimbi ali promising, I know we tunaba tumuwadde support, agenda kubeera nga making agenda kukikuba. Bwemba mpuliriza music goyimba lwakuba olimu kalutu ka papa David Lutalo audience gyotunuulidde ye yaba mama afiswa kuba ye papa abakyala aba bakikolamu abakyala aba abenywera kabiya abakyala aba abasanyufu abalina ssente oba kitegeera. Audience sina omanyi buli muntu olina okuba ne target. So far target yange of course bakyala naye nga mu mbeeremu oba endala n'abaami abalina omukwano ogwa ddala babaayo. Kati obuyimba bwange basobola okaweza girlfriend wo ng'oli mwami oba omukyala okaweza boyfriend wo. Abantu abo basabe kyonna ky'oyagala. Bannange abalabi ba BBS Telefina olunaku olwaleero yenze Shass Vanny ndi soul artist sirina management. Mbadde neetetenkanya nganze mbadde neeka mwana buli kimu kyonna mbadde neekwasaganyiza. Ekisooka mbasaba okunjagala kumpagira mumpe omukisa mumpe amaaso gammwe mumpe amatu gammwe mumpe omukisa kale. Ekyokubiri bw'oba oyagala omuntu yenna ng'osobola okulegana ne Vanny nsaba nfune management. Nsaba omuntu yenna bw'oba osobola okunteekamu akasente nsaba okanteekemu kikirizibwa ogaba akanamba kikirizibwa kagabe omuntu aso ina busatu bugabe nze nkozesa ennamba emu munnange nkozesa ennamba emu ya Airtel erina ku mobile money eri 0705 55 42 65. Ennamba eyo eri 0705 55 42 65. Ayagala okola ne Shass bambi kuba kwaka akanamba oba ne ku WhatsApp kwekali tukolegane kyenyinza okusuubiza nti platforms zange YouTube channel yange eri Shass Vanny ninayo ne audios endala. Yes zisinabakola video kyokka nga ate audios zizitowa okusinga n'eziriyo bana empulira ze nnyingi kati bwe mba nfunye manager yabajja tuba tujja kulaba kye tusalawo. YouTube nze Shass Vanny gendayo subscribing olabe ku video bwange obuliyo. Facebook Shass Vanny, Instagram Shass Vanny, Twitter Shass Vanny and TikTok Shass Vanny 1. Awo wennyini emikisa gyaffe kyanja gikuwerekere. Amina mama. Amina. Ochikuwe nze Florence Nampijja mbagaliza akawungezi kalungi tusenkane olunaku olw'enkya azibera saa 11 ez'akawungezi bateekamu ensimbi Radiant wamu ne bannaffe abakyalenga tonto mbagaliza akawungezi kalungi nze 10 mpera abankuumira Ssaabasajja Kabaka awangaale.